Kale gwena joli tukwagala nnyo byonna gyosinzira okubanga ate otulaba kama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza okubeerawo okwo mwoyo mutukuvu ajja atulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Okuloota nga oli lubuto kitegeeza ki? Ekyo kirooto mu kikulu njagala okiwa obudde. Bangi muloose nga muli mbuto. Bamuli mulooza mugenda zaala ebyaddala. Bamu oluusi obadde olunnya omwana n'oloota ng'oli lubuto. Alala ng'olina singa ate nga si by'olina kulowoozaako. Ate n'okomekeza ng'okoze ki? N'okomekeza ng'oloose nga oli lubuto. Kakati ekirooto ekyo kiva sayidi zombi. So kiroota nga kiva ku sayidi ey'obwa Katonda oba ya Sitaani. Kiri either positive or negative. Kisinziira. Kakati it depends on the source of the dream. Okufuna amakulu g'ekirooto ekyo bulungi olina okumanya kisibuseewa. Bwe kiba kisibuse sayidi ya Katonda kirina amakulu gaakyo malala. Bwe kiba kivudde wa mulabe kirina amakulu malala. Bwe kiba kivudde mu ndowooza yo ekirooto tukifuna waliwo ekiva eri Katonda waliwo ekiva in a human mind. Wadde oluusi olina by'olowooza. Olowooza ku baana biki ebyo. Olowooza oba olifuna ddi olubuto mwami ayagala omwana akoze ki abuze. Kati waliwo ekiva mu human mind. Ekirala kisobola okuva eri omulabe. Kati ebyo ebirooto biba bya njawulo wadde biyinza okuba nga obiroose mu ngeri efaanagana n'ate amakulu gaba ga njawulo okusinziira wajja ebikoze ki wajja ebivudde. Kati okuloota omwana kirooto ekyo kiba nga manya okuloota ng'oli lubuto. Ekirooto ekyo kiba nga kivudde eri Katonda. Kirooto kya bunnabbi. It is a prophetic dream. Amakulu gaakyo ga bunnabbi. In most cases kikiikirira obuweereza. Ministry. Obuweereza Katonda bw'aba akoze ki bw'akuwadde era kikiikirira purpose ekiruubirirwa purpose that God is about to birth through you. Waliwo ekiruubirwa waliwo Katonda kyagenda okuzaala okuyita mu ggwe. Oluusi kikola ki? Kikiikirira ekyo. Kakati ekyokusatu kikiikirira spiritual stage gy'oliko towards the birth of your ministry. Nti kikiikirira mu nsi ey'omwoyo wawootuuse okubanga ate ozaala ekyo Katonda kyatadde mu ggwe. Ewa buweereza wawootuusa okubanga ate otandika obuweereza obwo wawootuusa okuba kati kisinzira olubuto olaloota nga yakafuna bebi. Olaloota nga luvaamu ebyo tujja biraba miscarriage. Waloota nga lukulu. Waloota nga ebisa bimuluma anaatera okuzaala. Kati ekyo nakyo kirina amakulu malala. Naye nga nti prophetically ekirooto ekyo kikiikirira wawootuuse level gy'otuuseeko okubanga ate otandika ekyo oba okubanga ate ekyo Katonda kye yateeka mu ggwe kivaayo. Kati kijja kusinziira olwosa olubuto lwa myezi emeka ekyo kiraga stage kw'oli. So kitera okulaga wawe tutuuse. Ekirala kikiikirira obulumbaganyi spiritual attack. Wadde ekyokuloota ng'olubuto sometimes kirungi naye tugambye nti kiyinza okuba nga ate kiva ku sayidi y'omulabe. Kati kiba kivudde ku sayidi y'omulabe kikiikirira attack obulumbaganyi spiritual attack. Kati obanga oli muntu omukulu nga n'ebyokuzaala wabivaamu tugeze nti walekera n'ogenda mu nsonga z'ekikulu menstruation period ez'abakyala ze bagendamu ate n'oloota buli ssaawa ng'oli lubuto si kirungi. Ekyo kye kiraga demonic attack.
kiba kiraga demonic. Naddala nga ekirooto ekyo kiddingana, recurring dream. Buli ssaawa kiddingana, si kirooto kirungi. Kaakati bw'oba nga ate oli muto ninga oli singo, ate oli mufumbo, oli mukyali muwala muto, oli singo, tonaana kutandika kulowooza ku byakuzaala ebyo, notandika okufuna ebirooto eby'omuddiringanwa. Abo njaba ofuna enjawulo nti waliwo kiroota once a while, n'ebyo bibeera recurring, nti tosobola kuyisaawo wiiki nga tokoze ki, tokiroose ng'okiddamu, then ekyo tekiba kirungi eri abo abali singo ate nga tebalina birowoozo ebyo ssaawa zino ebyokuba nga ate bafuna abaana. Era ekyo kiraga the presence of demonic attacks. Wabeerawo okulumbagana okwa setaani abaako emitego gye gy'aba ateeseteese. Era kiraga heavy yoke laid upon you all your life. Heavy yoke guba yoke kye mu Luganda, wabaawo obuzito sitaani bw'aba akutaddeko mu bulamu bwo, oba ng'omugugu sitaani bw'aba akutaddeko mu bulamu bwo, era nga kugenda kuvaamu okweraliikirira, frustration, obeerawo nga otabuddwa, sobeddwa, kizooviramu failure in life. Wajjukira omugugu ogwo guyinza okukulemesa okubaako byokola. Era kiikira delay in progress, nti okeerewa. Speed gy'obadde olina otambulirako si gy'otambulirako. Abava emabega bonna bakuyitako buyisi ne bagenda, nga gw'otambula ki? Oba otambula mpola. Ekirala, recurring and undesirable dreams of being pregnant is a sign of heavy satanic load. Nti okuloota ebirooto ng'olubuto nga biddingana naye ate nga tobyagala, nolwa ng'olubuto nozuka nga tokyagaddeeko wadde, gamba no. Ekyo kiraga nti waliwo obulumbaganyi bakabonero akalaga obulumbaganyi setaani bwakoze oba omugugu omunene gwagenda okuba nga ateeka mu bulamu bwo. Buyinza okuba obw'omwoyo, obulamu obuyinza okuba bwaki obwa buliwo, obuyinza okuba nga buviirako bino bye nkugambye, frustration, failure in life, delay in life. Jjukira oba ozito wa speed gy'oba oddukirako, oba bizinensi egenda tandika okuba nga efunamu ebikola ki ebikwata, buli kimu kiba kigenda kwesiba progress yo dduka gy'obadde oddukiramu. Abantu bangi nti yali nga enkulaakulano gyaba eri speed, nange ntukesa ne slowinga ebintu ne bitandika okuba nga byekwatakwata. So kyekyo kyekikola ki kyekikiikiriza. Bisalabyedde ojja kusoma Mika ensolo ey'okuna olunyiriri olw'omwenda paka olunyiriri olw'ekkumi lukulaga kiri kye nayogeddeko nti ekirooto ekyo kiba nga kiva eri Katonda, kibeera it is a prophetic dream, era kiba kikwata nnyo ku buweereza ministry. Ebuweereza buno nti nabwo bukulamu gwe, you conceive, Katonda akikuwa, then nekikula tuka ekiseera nga otuusa okuba nga oba otandika ekkanisa, otuusa okuba nga okola ekintu kyonna obwakabaka bwa Katonda otosobola okuloota. Era naga ekiraga size gy'oliko mu nsi ey'omwoyo. So kyekyo ekirooto ekyokuloota ng'oli lubuto, amakulu ag'okuloota nga oli lubuto. Agambye kisobola okuva eri wa Katonda, kisobola okuva eri Sitaani, ate kisobola okuva naawe mu ndowooza zo gwe kisinziira. Kino kirooto kyogera nnyo, kiba kivudde eri Katonda, kyogera nnyo ku buweereza, kyogera nnyo ku ministry
era kyogera nnyo ku level gy'oba oliko mu nsi ey'omwoyo eri ekyo Katonda kyatadde mu bulamu bwo. Oba buweereza otuuseewa okubanga obutandika. Nzira otanga olubuto lwa myezi 3 oba okyali. N'otanga lukuzolaba maybe labor pain aba lotanga n'ebisa bimuluma, kitegeeza nti ekyo Katonda kyateekamu ggwe akaseera kirabike nga kikola ki, kirabike nga ate kivaayo. Ekirooto ekyo okibanga ate kiva eri sitaani eba spiritual attack. Era naddala ng'oli mukyala mukulu tokyazaala tokyagenda mu nsonga otandika okuba ng'oloota ebirooto ebyo ebiddiŋŋaana ng'oli lubuto, oli muwala muto, oli singa, oli wekka, tonnaba nakufuna ezo minds ez'okuba ng'ofumbira obwozaala otandika okuba ng'ofuna ebirooto ebyo, kibeera failure. Manya kikiikirira demonic attack era kikiikirira yoke, demonic presence of demonic attack oba heavy yoke laid upon your life. Ekiyinza okuviiramu frustration, failure in life, delay in progress n'ebintu byebifaanaganako ate weebityo. Kale ndowooza kikyo ekirooto ekyokuloota nga oli lubuto. Kakati nja kukomawo n'ekirooto ng'ate ozadde baby. Dreams about a baby. Tulaba ate ekyo akitegeeza ki. Kale leka neetoolemu katono nnyo wenkomawo tugenda kuba nga ate tuyongerayo mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu. Amiina. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.